أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة. Registration is in progress. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso district, or contact us on both calls and WhatsApp 0757 802 211. Trust us with your kids. We are ready to serve you. Bojana nseka musajja omubbi ganti why Allah tusasire nawe ayogera bandi bero muki awasaba Allah tukole ki liwe nganti musajja omwenzi ngamba ntya leta ki leta bajulizi abakasanti musajja omuki saka to nesi ganti kubyobwenzi sikola ki kubyobwenzi Allah yagana okwesiga amawulire g'abantu bonna kwa birimo kuswaza abaki abantu naganti byagamba nti oyomwenzi aleta baki bameka bana wali yabuze kibuzo kulinga kirungi nnyo kigenda kujja aidako tine mukyala wange yenyine nyini era mali kweta baki mukutte mu nyumba lubona so mugamba basajja namukutte luki era mali kunonya bajulizi bajabana iyo mukyala nga baba wa muli maka mwenna bikwatagana na bwenzi tujja kola steps zitukola ki zetukwate ziddako ne wantu kyali kubana abaga oyo muki mwenzi ati ekiri olwalero buli muntu mwenzi wano lwalero otamanti musajja mulaba mwenzi mukazi oyo muki kugamba kigambo bwenzi twakitwalanga kiringa bolengera ki omugati ku kyayi buli ayogera ku bwenzi alabanga ki abatawo ki naffe abatwala abantu abandi bagenda bannayo ekiboko kyezire kinaana naffe twabikola ki kubanga twayinza gamba nti kinaana nga nawe imamu bakubuusabuusa ku muzikiti gwo imamu nyini bamukola ki kazi bamubuusabuusa bamukola ki owetwale bamukola ki kati bagamba nti kiboko kinaana ganti ati zaaki anti otemeredde muno nti muki mwezi kasi nagambye nti mubbi wandibadde onkola kintu sira kyekkola naye ku byobwenzi mmeka Allah yakoze ki kati twagala okutematema walladhina yarumuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajriduhum 80 jalda aw shayimi ndeso kiri naba batemerera abakyala abensa teka nabaki n'abasajja baki nemo aya mulimba kyala baki bokka ninga amakulu n'abasajja bakola ki mwebali wal ma'ana anna alladhina yarmuna an-nisa al-afifat bil fahisha ebisene ebisinga obungi bwe kijja mu Qur'an ba mu hadithi kiba kitegeeza bwenzi oba bwekitaba bwenzi kitegeeza bikwatagana n'obuki n'obwenzi mukimanyi tunokwemula muze gwa bwenzi kati wanaga nti bil fahisha Allah yagamba temu kwala ekitiibwa wala taqrabu innahu kana fahisha kiki kale tunakiraba inshallah kubanga ndaba nti mutazokulowooza naye sikalowooza nti twabisoma nnyo ffenna tetwabisoma ne tubivunula buki buvunuzi agamba nti thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada yashhaduna lahum ala sihhati ma qadhafuhunna bihi singa bagana okujja n'abajuliza abana abagenda okujulira nti ono kyayogedde kyamaki kyamazima fajiridu ayuha alhukam kanotinge mubakube naye si buli omuntu akola ki si buli omuntu akuba atemeredde ani alina okuba alhukam abakulembeze baffe balina okukola ki si buli omuntu akola ki kati ayinza okuba kunyumiza kawo ku stage omuli mulinze taxi naga nti gundi mwenzi tomugalamiza mukuba wagwe toli ani toli imaamu toli hakimu so kiri toli watwale kati kitegeeza nti omusanze bwanyumiza ku musanze munne nti gundi mwenzi bisigala bwe bityo okujja kwongona gwanyumiriza aze n'amuloopa nti gundi yakoze ki yanyumiriza ebyobuki ebyobulimbe ebyobwenzi awo imaamu n'amuyita nti waki wanyumiriza ebyobuki naye ngaokukuba si kwa buli muki bulengera obusiraamu Allah bwabukontolinga Allah yatera obusiraamu nabussa mu layini ffe tugenda tubujjawo mpolampola naye tuleka mu layini Allah gyabulekamu walisanyaga buli muntu wansi eri muki eri munne agamba bw'ati haulai alqadhifina 80 jalda bano bonna abatemeredde kati tugenda kugeza eyasolose yazana mawulire nga mafu n'ayita munne naye nga alina maki mafu n'ayita okumeka okusatu mmeka mafu n'okumeka kisoboka wangi
kitya abantu bano okujja n'amawulire nga mafu bangi bakuwalana kati tumanya tutya nti beekobaanye fe tumanya tutya nti beekobaanye salaamu alaikum nabagamba ekigambo kino nsaba kiddamu kubikwatagana n'obwenzi si buli gosanga ayingira loogi nti abagenze kwenda tulifena nanebankubadde mu loogi wabeerayo ki kati abali wana kankyogere mu lulimi nemusobola okutegeera ennyo buli ayingira mu bbaala bagenze kunywa mugambe nti yembagambe nti nga mugenze muva ku mupiira kulaba mupiira mbadde mu bbaala mutamidde singa buli olengera nga ayingira mu bbaala ngaabeera mutamiivu ola muhammadi bwabeera omutamiivu obusiraamu bwagala buki bujulizi bujja butya bwetumanyira nti bonna balimba tutekedde okubabuuza obujulizi obuki seeka ne bwe nesanga ekooti ye eri wano nga ne kanzu eri wano baba tebenze baba tebanakukola ki baba tebanakwenda kati tukoze tutya kati seeka singa ntwala kamera nembakwata lubona bwe pa nemujjako tolino paku kamera yeeyo seeka ayinza okumbuusabuusa ate gwe kibokoze tukuba tutava kiri 8 kamera njajje kwani tawina mujja ku kamera nga mujja kuwakana abaffe kamera izo kubeera omujulizi mweze ensonga toteya kibooko anti manyi okujja n'obusimba busimaati ate nga buddate sometimes nojja nokugira bwotyo olaba seeka nozulaba seeka namagaa nti pose tulabe naposinga kati awo nakuba kibooko obo si buki si bujulizi kati awo otekedde okwetegereza ennyo ndiwaki allah agambye ne bataleeta abajulizi bameka bana abaana balina okujja nga buli omu terajja kubiddemu nekasimu nti jangu olabe kiri wano kitegeeza nti oyinza okuyitawo ku ssaawa 4 kyetagisa yazze ku ssaawa 6 nina abasangawo nga kiwalabe kiyakoze eki kiyalabye newajja nomulala ku ssaawa 11 naye nabakola ki olengera allah bateekawo kibonerezo ate n'okubikira nakuteekawo tulifena basiraamu assalamu alaikum allah haddewo ki ate munda wakyo mulimu okukola ki okubikirira kubanga singa bagamba nti ajja omu buli muntu oli bali bakodda kibuuko z'obwenzi nenaga nti bajulizi bameka bana ekyo ala ma tafawahu bihi min suui fi haqi haulai almuhsanati kubanga oyonoonya ensa zaki z'abantu balina bakoze ki obanodde erinnya lyabwe wakimutta amanya g'abannammwe musa amanya g'abahajati ne baani ne bahaji musa amanya g'abaimaamu so kiri musa amanya g'abaseeka naffe katuwolerezeeko mu halaali amanya g'abaseeka mukoze ki abaseeka mubabeera mu ddalasa naye mubasakodde emize gyoki gy'obwezi nga nibakuba tubagambako nti nammwe eddalasa nga muzikola baseeka temweteeka mu kifo kyakubatemerera lwaki ddalasa ogiteeka mu lutimba eri nga teryakola ki eteri aliyo ddalasa giteekewa awo kati abantu bassa amanya g'abantu nga babatemerera nti baki kati abo allah gaa nti abakube wala takbalu lihaulai alqadhifina shahadatan abada temuddamu ne mukkiriza obujulizi bwabwe bonna bakoze ki wa ulaika humul fasiqun abo nno bononefu abajja n'amawulire amaki amafu ay alkharijuna ala ahkami shariati llahi subhanahu wataala wa ala adabiha assamiya abavudde ku mpisa z'obusiraamu ennungi avudde ku shariani ya allah okutemerera omuntu bavudde mu shariani wagamba nti ovudde ku sharia ya allah baba kutegeeza nti ofulumya eddiini yani eri ku sharia eyo ya shaitaani ova mu sharia ya allah ogera mu yani ya shaitaani ekyokubiri oba ovudde ku mpisa ennungi ez'obuki kubanga obusiraamu tulagira okukuuma ensa z'abaki z'abantu oba otalina amanya gaki olwaleero kati mu bizinesi eziriwo mulimu bizinesi y'okutemerera gundi nti mwenzi teziriyo olina ajja nga yakutalinya lyani mu byobufuzi gyebiri mu byobukulembeze bikola ki mwebiri ku byalo bikola ki aga nti yonkoze ekyokulaba nti erinnya likola ki lifa
kati business weeri eyo Allah yaji stopping amukwana ekitiibwa business yokutemerera abantu nti benzi nga tesiba ki sibenzi yisako ne aya ki namba twagala okwetegereza wano ebibonerezo bino Allah byawadde abantu abatemerera abenzi biri bimeka era biruwa kamba wetunange testi bwe tugenda ujira kiromo tulukere bila kiromo ebibonerezo Allah byahadde ku bantu abatemerera abenzi biri bimeka basiraamu biri bimeka abawayiriza anti okutemera kujja kutulema gamba okuwayiriza gamba okujweteka gamba okupatiika okuwayiriza okutemerera okujweteka okulimba byonna bitegeeza makulu ki ebibonerezo Allah byabawadde biri mmeka wangi science find x aya find aya not x wangi ama jazakallahu khairan kama wange wa alaikum salam wa rahmatullah biri bisatu enda kuwa ebiri inshallah ngatumaliriza taziri musawa nenda kuwa emeka ebiri siza kubantu nina abalaza kubantu nsanyudde nnyo abantu tuli mu kusoma aya nga tujivulula bo tujivula ebindi esatu tona okujitulako wansi gane Allah agambye atya Allah agambye nabo abatemerera abakyala abensa n'abasajja abaki ne bataita bajuzi bameka bana mbako kiboko mmeka 8 ekyo kimu kiboko 8 ekyo ki ekyokubiri kiri tuddawa temuddamu kukkiriza bujulizi bwabwe ekyo kibonerezo tebagibako hadisi okiresa ate katusugenda kuwa na kimugwe sigenda kuwadde 10 naye nga kyolese kinyumidde nnyo tebagiba kani hadithi okalabye ekyakumeka ekyo mumanyi kitegeeza okugamba nti ku kyalo kuno gundi bwayogera tetukakasa yakolaki nsaba Allah tasa erinnyere wallahi naga nti anayogedde ne musibira radio wa TV mweziringa bwagga mu mututu yeyogedde agatwale deziri nokibera emikutu gino gya social media gino gimulaba wano balero timukutu gwani gwadde gwatawire gati why ensonga ezo naga nti mukutu gwani tekawo erinnya lyoyagala gati abo bayaye mumanyi kitegeeza omuntu okugamba nti bakyakujjako bujulizi tokyayogera hadisi bakikujjako kibonezo kyaki nga nibagenda ogamba nti ndi mulwadde bagamba nti gende linawe lete baluwa gwenyini okubeera omulwadde bakusaba ki kati omuveeko ye mulimba ngawafuukamu omutamiivu wabeera ku kyalo nga buli naku ayita bagamba nti embwa ennuma bagenda okulinza mu disita nga talina nga mwenge gwe muluma nenkya nayitawo nti embwa ekola ki kati lwenajja neyemuluma agamba nti embwa ennuma bagamba batya tiro ttamiiro tekyali nki kumbe eri mukola ki mugenda okuwulira nga embwa emulumira ddala ebyaki naye nga bamuggyako dda hadisi takyagibako ki mawulire kati ekibonerezo ekyokubiri tebakuggyako hadithi ekyo kibonerezo ekyokusatu kiriddawa bangi kusema nene kuwada wakati barakallahu fik ekyokusatu Allah akuwadde title amanyako bakujjako bakutuma omwononefu wa ulaika humul fasiqun obeera muki mwononefu katugenda bitematema ekibonerezo ekisooka bakiyita hisiya kyakunyama kyaki bakuyisaamu ku mubiri gwe Allah gwe yakuwa ogwo gw'ebbeeyi kibooko bakiyita hisiya kyaki kyakunyama 8 tezigenda ku jaketi zakuki ekibonerezo ekyokubiri maanawiya embeera z'omuntu zawangaliramu ng'akosebwa kwe kugamba nti gwe byogera bya bulimba eva nga ne bobikataata bagamba nti mala kuleeta mufuwa tulabe bakitaani maanawiya ekibonerezo ekyokusatu diiniya nti mu ddiini y'obusiraamu oba ofunye taito y'obwononefu mubitegedde basiraamu ebibonerezo bimeka hisiya maanawiya diiniya biri mu aya eki byonna ebibonerezo bya muntu atemerera abantu buki mbiddemu babuyinza obatamiiza mbiddemu ebibonerezo ekisooka hisiya kiri muki kukuba kibooko mmeka 8 ezo zo ziwulira ku nnyama kuli nga zivuga zu baziyitaani ezo hisiya tahisu bihi
ozifiringa ekisooka kya firingi bakukuba mpaka kuwulira ki bubi ne bakuba kinaana. Ekyokubiri maanawiya mu mbeera zo owangala wenna wenna nga buli oyogera bagamba nti alimba kubanga levo z'obulimba ziringa 3 ndowooza. Mulimba nnyo, kalimbira. Kitegeeza nti gwe bulimba kati obufunyemu diguli. Kasoma mu kulimba ennyo ogenda mwani weewale nnyo okubeera ku kyalo agamba nti yo kalimbira. Kale bagambye nti mulimba nnyo ani kalimbira. Nga bw'ojja n'obika baga nti yo kalimbira basi otuga nti mumuleke. Ne bw'osoma hadisi agamba nti gireete wano, gireete hadisi kikakaseti kyokolaki kyoyogera kubanga oli ani kalimbira. N'obubbi bulina sitepu ezo 3: mubbi nnyo, kabbira. Ne bagamba nti kabbira agenda ku level nga ayinza okubba kusonkoleka peeni nga totabbye peeni. Obabitani kabbira ayinza okubba epeesa y'essaati n'amagamaga bw'ati ku ssaati yamu n'ajjako epeesa yate essaati n'agirekawo kubanga ki kabbira. Kati wano Allah ataddewo kibonezo bayita maanawiya mu bulamu bw'okuwangala nga gwe wennyini teweekola ki teweetegeera kubanga abantu ogenda bagabanga mawulire bagaye nti oyo muki kalimbira. Wala taqbalu lahum shahadatan abada, temuddamu kukkiriza maki mawulire gaabwe. Ekibonerezo ekyokusatu diiniya kyamuki nti mu ddiini yaffe ey'obusiraamu waliwo abantu basigala nga basiraamu naye nga balina tayito zaabwe. Teyo musiraamu mwononefu. Ulibena muki musiraamu naye muki tebaliyo yandibanze masikini saba Allah sasira rabbi yandiba oli gwe simanyi naye basiraamu gye bali nga musiraamu naye nga muki. Tulinayo omuntu okuba nti avudde mu busiraamu n'okubeera omusiraamu ennyo n'okubeera omusiraamu omuki. Osabanga Allah nakutta atisti nga oli musiraamu omwononefu naye tofanga ovudde mu buki. Mbyawula ebintu ebibiri. Fanga oli musiraamu omuki naye tofanga ovudde mu buki ojja kuba okiguddeko. Ntera okuya ekigambo ekyo ne mulwabu wano okwasira kivunula li an tamuuta musliman asiyan khairun laka min an tamuuta mushirikan kafira. Ng'oyagala okufa nga ovudde mu busiraamu genda osamire oba ofudde mu ki. Naye ng'oyagala okufa nga oli musiraamu mwononefu fa omwenge obeera ofudde oli musiraamu omuki munkwate bulungi so tumyegera kunywa mwenge. Naye bw'ofa nga ofudde ettamiiro nga gwe Muhammadi nga tofudde essabo naye nga ofudde ki mwenge agati ti omusiraamu yagunywedde ogwabadde gwa mpaka n'agunywa n'afa. Tugaa nti Allah musaasire yafudde ki mwenge. Allah mukole ki musaasire. Babadde alwaddewaddemu kati bwati ne bamuddusa ewa maama teekawo erinnya eryo sirikidde eryo ino gyakoze ki eyabeera avudde mu ki ne bw'ofiire woono wennaasana mumanyi ono namungona wali mu maaso ganda then ani omuyaaye wa wali naasana bw'ofiirayo ewuwe baasi aga nti oyo afudde mu ki musiraamu. So yawula ebintu bimeka naye kati bagamba nti bw'otemerera omuntu obwenzi mu ddiini y'obusiraamu obeera musiraamu omuki omwononefu. Omusiraamu muki omwononefu. So Allah tasi ya rabbi si kirungi nakyo naye atisiko atisi ki okulaga nti shiriki mubi atisifa nga oli musiraamu omuki. Mwe mukimanyi nti gye buzze tukula wano mu kyalo tubeerawo abantu omugamba nti olinga embi alabye ddala nga omuvumi ennyo nga musiraamu nga wadde alina essabo nejambi agijjayo amanyira atya kati gwe omuntu alina yiriza okugamba nti olinga embi omanyi abakuyambye okuwaana abakuwaanya okuyita embizzi nga oli musamize munsonyiwe bagamba bwetyo adde newe towazaamu kati munsonyiwe omuntu okuyita embizzi nga oli musamize abakuwaanyi kubanga embizzi yaddeyaddeko ng'oli musiraamu naye si ne bagamba bugambi nti olinga embi nga tosaala era abakuwaanyi abakuwaanyi
sabata sala abasamize nga bayita abasiraamu siga nti basiraamu abasamize nga bayita baki nomala omugamba tolinga embi akugira ejjambiya naye nga talina sabaluddawa emmanju so oteekeddwa okutula levo z'obusiraamu zino nti waliwo omusiraamu nga mwononefu yenze yeggwe naye nsaba allah ntasa okuba nti siri muki ye musamize ye mushiriku tabeera muki tabeera musiraamu ezo bibonezo ebimeka ebyo ebisatu tugende waalaikum salaamu معنوي حسية لمعنوية مفسدية فقهي tumulabira ddala ng'alimu bagiyita ma'nawi si hisiya lwaki ma'nawi munasonyiwa ono abibuuziza muwalimu kati nange kiva muddamu mu lulimi luki olwalimu musonyimu katini dasika bbiri lwaki ma'nawi singa mba ŋŋendo maze okufuna wuzu yange nga ŋŋenda okusaala ku muzikiti endamuŋoona takisi gye nninye nenjemba nga ndiraanye wano si musiraamu nemukonako bwenti singa tugamba nti ono najisi hisiya bwe mukonako mba nokufuna wuzu buto nesi bwe kiri okategedde busiraamu era bwe mbagenda mu jjuma nga ndi nasana ngenda Kampala takisi gye nninye tebabeeramu batizama si bwe kiri era ntukayo nga naki kubanga najisi eri najisi si ye nti ye najisi wabula enzikiriza yenki ye najisi tuli fena basiraamu mukikwate bulungi kati baba zeyi basoma aya eyo ne bateekawo omuggo nga gyebaleko okwata muki gyebaleko akuweereza bwabanga omuggo basajja bedda sibabanga bangu nga bagifudde hisiya otegeera siraamu kati keka tutegeera nti waleero omuntu ono awadde ebibonezo bibeka bisatu tugenda okubuuza ekibuuzo naye lwaki bino ebibonezo ebisatu biri ku muntu atemeredde omuntu obwezi lwaki لحكمة أو لحكم من أهمها حماية أعراض المسلمين من ألسنة السوء الله يقول كوما مبلا زابان كنيمي زابان تنبي الله يقول كوما نيمي زابان كوما نقول لميلو كمونو وتمغير كوشي غامو شيمون ناشي dinyali bino katuyogere mpola mpola basiraamu kuuma nnyo luki obutayogera ku musiraamu muno kigambo ki oba ku muntu muno kigambo ki kyakutemerera kyakujweteka nga niwankubadde ebizinesi ya leero kutemerera nakola ki nakujweteka ekyokubiri wasiyanatuhum min kulli ma yakhdash karamatihim allah yagala kukuuma buli kyonna ekyolona ekitiibwa ky'omuntu kisigale nga kikuumiddwa buli kyonna kitta ekitiibwa kyaki kubanga obwenzi kitta ekitiibwa kyaki ne bwekigamba ng'olimba nabo teweefiiringa so kiri noga nti oli mwenzi hatta n'omukyala ne wakivuma bbaawe bawanyiika so kiba siraamu oba omusajja okivuma mukyala we nti oli muki asanyuka kati allah agala kukuuma kitiibwa kyabaki ky'abantu kyabateekawo ebibonerezo bino ebimeka ebisatu ku muntu akoze eki atemeredde oba wayiriza munne nti oli muki awo wensabira nti mivumo by'olina ekivumo ky'obwenzi kijje ku banno ovume ebivumo ebiki kubanga newankubadde tebajja kuba kibooko kitanda bano ku nsi naye allah ajja kukussaako ebiki ebiki akuwadde tayita endala nga batakuba ekibooko ewa allah osigala oli mwononefu sibe kiri era osigala oli mulimba era eno aya yaffe eyokuna mu suratu Nur allah ng'atuwa okukuuma ensi z'abaki z'abantu waqad ittafaqa alfuqaha bannafikihi begattawamu bonna bonna ala anna alistithna fi qawlihi taala illa alladhina taabu aw twagala kujjaawo katini nnyo illa alladhina taabu okujjako abo abaneenenya abanakolaki abaneenenya min ba'di dhalika oluvannyuma lw'okutemerera bannaabwe nti baki nga tesibe ki wa aslahu ne balongoosa kubanga allah mutawba ayagala ku islah so kiri illa man taaba wa amana
wa aslaha amala ki wa amila Allah bulagamba nti tauba aganti obukola tauba kola emirimu emiki ebirungi so kiri longosa mubiddako mu maaso awo kati Allah agamba nti illa alladhina taabu okujjako abo abanakola ki abanenenya min ba'di dhalika nga bamaze okuba nti batemeredde bannaabwe nakizola nti omuzigo akoze muki omusango akoze si muki si mutono munene nnyo nakola tauba ye maaso gani wa aslahu n'okulongosa nakola ki twagala kubuuza kibuuzo nkibuuze abaffe azze n'atemerera munne nti mwenzi naye ng'alimba bw'amaze n'agamba nti mbadde nkola ki abaffe ekinyana kisaamukawo oba kisigalawo temusasaamu ekinana kivaawo oba kisigalawo jazakumullahu khaira kikola ki kisigalawo abayivu bagamba nti kano Allah kagambye nti okujjako abanenenya tekakola ku kibooko kinaana bamala zikuyisaamu gwe nogenda okola tawubayo tukusonyiwa tumaze kukuba emeka kinaana tugamba tobiddamu naye nga zimaze okukola ki kati ikhilaafu y'abayivu egamba wasigaddeyo bimeka ku biboneza ebisatu wasigaddeyo otakkiriza buki bujulizi ekyokusatu okumuyitawo muki abayivu abamu bagamba nti n'obutakkiriza bujulizi bwe nakyo kisigalawo nasigalayo kimu kyokka bwayenenya n'alongoosa tumuggyako ekyo muyita omwononefu naye nga bira biri bikola ki sagadde kuyisa wala nnyo muno aya njagala tukomaawo obeere ngaokikoze ki illa alladhina taabu okujjako abanakola ki min ba'di dhalika babanenenya abo bajja kuba bavudde mu tayito y'obwononefu baddeyo ku bantu abaki naye biri ebiri bikola ki sebo nga wadde wenenya bw'otuwa amawulire ag'obulimba nomala noba nga oli mwogezi w'amazima ebiraga nti oli mwogezi w'amazima biira mu maaso naye ffe wagamba kuba obulimba tusobola tugamba nti omusajja oyo amawulire mugakole ki mugakole ki mugwegendereze agaba obunyonyi sibe kiri nga wadde wekola ki kati abayivu bagamba nti ki ekisookerwako kyonna bakyegattako nti ekisookerwako kibooko ekinaana tezivaawo ne wakola ki tawuba kubanga zezo hesiya olina okifiiringa ekyokubiri ne baawukana abaffe n'okumuyita omwononefu kivaawo oba tekikola ki abaffe obujulizi bwe tubukkiriza wasi tukola ki ani gwe mba nkuwa bismillah أقانت وكما اتفقوا أيضا على أن هذا الاستثناء لا يعود إلى العقوبة الأولى وهي الجلد باكي قد تكونتي عقوبة سوكينو ekigambo okujjako abo abeenenyezza tekikola gwe ne bwojjala tugamba nti gunsinze tugaa nti kukusinze nti weebale kukkiriza nti kusinze tukiddangamu ne lie down ekinana kikole ki kikuyiteko lianna hadhihi luquba yajibu an tunaffadh alayhim kino ekibonezo kyokukuba lazima it is a must balina kikola ki mata thabata qadhfuhum lilmuhsanati kasatukiriza nti watemeredde hatta walau taabu wa aslahu ne bokola tauba n'olongoosa kyekinana kikola ki tulive n'abasiraamu illa alladhina taabu okujjako abanakola ki walkhilafu innama huwa fi luqubati alwusta wa hiya qabulu shahadatihim naye abayivu bayawukana nti abaffe omusajja ono atemeredde namala n'akola tauba n'alongoosa tusigala tusobola okuddamu tukkiriza obujulizi bwe ng'alabye omwezi mu ramadhaani kangerezeko ekyo munategeera mangu abaffe singa tugamba nti ramadhaani omwezi ngulabye nga yatemererako munna omuze gw'obuki netumukuba emmeka tumugamba omunaana ekimeka ekinaana najja mu ramadhaani 225 natugamba nti omwezi nkoze ki tukkiriza obujulizi bwe buno bwe yakoze eyo khilaafu baina alulama abayivu abamu bagamba nti bwetukizuula nti yakola tawuba n'atereera tusobola okuddamu okugamba nti kale wagulabye nti kale twetereza tusiibe abala bagamba nti ne bwagulaba ngereza ku mwezi kwengereza musobola kitegera mangu kasita abantu bamugubako ekinaana ky'okutemerera ne mwakola ki ne bwagulaba tusigala tumugamba nti sebo anti bakubako ekinaana ky'obuki ky'okutemerera ki
twetereyo omulala gotenakubako ebintu bino biranga byakusaaga naye mumakomera gyebiri obanga wabbako oyinza obutakkiriza obujulizi kweyimirirako so kiri waliwo emisango bagamba nti twagala atakola ku musango guno yabakola ki so kiri misango kyekyo naye nga gyegiri simanyi byamateeka gyegiri nga baga nti tuleeta muntu akweyimirira naye nga omusango wagenda okweyimiriramu naye kinyi takolanga ki takukolangako kati awo tugamba nti genda oleeteyo omuntu atukakasa nti omulezi wagulabye nga takuba nkozaki zakutemerera ki zino ezikuba soli mwenzi bakuba za lugambo kusasanya kukonnansa zabaki z'abantu aga nti fajumhuru lfuqaha yarawna sihata audati alisna alaiha bada tauba banafiki bagamba nti bwaba akoze tauba ina alongoosa tusobola okukkiriza amawulire ge yakola ki ng'akoze tauba nakola ki fayakunu lmaana ila alladhina taabu min badi dhalika wa aslahu faqbalu shahadatahum abana abakoze tauba ne balongoosa mukkirize ki shahada zaabwe obujuzi bwabadde mukole ki mubukkirize imamu abu hanifa rahimahullah yagamba atya agamba nti anna alistithna okujjako abanenenya la yarjiu ila qabuli shahadatihim shahada tetugikkiriza wadde yenenyeza imamu ani abu hanifa rahimahullah yagamba nti newankubadde yenenyeza naye era situkkiriza ki shahada ye lwaki yazzaako ogwaki ogwannaggomula natemerera omuntu alina ki mulaba abasiraamu okutemerera ebigambo kiri kibi bulini obusiraamu kikuleetera okujjako amawulire gonna nti tolina ki tolina makulu ne bwokola tawuba eno basigala bakyakubonereza ntolina maki agati wa innama naye yarjiu faqat ila aluqubati alakhira wahiya alfisq alina chance eki tumukuba kiboko kinaana etuddamu okukkiriza bujulizi bwe naye ogw'obwononefu tukola ki taito yaki tugikola ki saba allah sase ya rabu atujje mbatemerera kati ndoza tujja kutandikira awo kambalekemu ekyo inshallah abaffe tauba agikola atya tumanya tutya nti akoze ki omuzibu okutemerera bwe nkitandikeko kati olwaleero obudde babugenze tukize tutandikeko omundi okola ki tauba eno agikola atya netugaa ti omusajja oyo yatemerera ku muntu namukuba kibooko kinaana naye kati yakola tauba yatereera so kiri tumanyira ku kinti yakola ki tiyatereera awo nawo waliwo ekibuzo ki kinene naye insha allahu taala otujja okukola ki okutandikira allah nga tuwadde obulamu n'obusobozi mukira nti ebintu by'obusiraamu tusoma bino si bintu byakala n'agamba inna mazima ddala bw'oba osoma tafsiri oteekeddwa okutegeera ekiri munda allah kyakola ki tuli ku aya ki emu naye twetolooza buli ki okyamutandika suratu nuuru kati aya yakuna nayakutaano aya meka taano emirundi emeka egyo twakaja wano ku aya meka taano tugenda ogenda mu nkaaga nga nange mulaba nkaddiye saba allah ntuseyo ya rabu ogenda mu aya eyenkaaga nja kuba nkoze ki naye nga tuli mu sura ki kati gwoladdeyo obudde noddayo kul huwa allahu ahadu egyoli osoma buli lunaku nogitulako ogyetegereza kyegamba oba wala asiri egyomanye bulungi gyote surayo oze wansi notula egamba ki ebigiri muki munda saba allah sasiri ya rabu tujja kulaba thumma ikhtalafu fi surati taubatihi abaye ekifaananyi kyalina okugamba nti akoze tauba kibeera kitya tugamba nti tumulengedde asaala nnyo oba tugamba nti yenyina alina okujja natugamba nti bannaaye nabagamba ebigambo nga si biki era omutima gwange gwali gulimba nange nali nkola ki nali nnimba mbadde nsaba munkole ki munsonyiwe okubalimba nti gundi mwenzi nga si muki kikyetwala ku bino kumulaba nga akola nnyo ibaada oba kumala kujja nayogera nti mutuufu nali nkola ki kyetujja okwanukula insha allahu taala tweyongereyo mu maaso ne aya enakola ki enaddako egamba etya walladhina yarumuuna azwajahum ekibuzo ky'omusajja yali awo omusiraamu muganda wange mukama wange kyeyabuuza naabo abatemerera bakyala baabwe oba babba walam yakun lahum shuhada ate nga talina buki
illa anfusuhum okujjako ye kenyini yamulabyeko kabona buyingidde mu kisenge namulaba lubona si kabona wakabona takola n'abasamize lubona sibe mutufu namulaba luki lubona mukyala we namulaba ki bino tubyogerako saba Allah abikutaase oyinza ogweddalu nga tegwalabya ate n'ogweddalu kati abo ekikolwa ekyo kale ekikolwa ekyo tukole ki njegadde kulaga tugenda ogenda mu maaso nti mwabuuzawo ekibuuzo ne bagala tujja kutukwale so kiri inshallah tugenda kutukawo omundi okola ki waliwo omuntu okujja n'atemerera mukyala we oba bbaawe nti muki mu maaso ga imaamu agamba nti mukyala wange mwenzi imaamu n'amugamba nti leeta baki nga maani yane kati awo tubakola tutya okukakasa nti tubakola tutya awo tugenda okutandikira nawo ensonga si nkulu nnyo bwe yali wano awulira agamba nti awo wenjagala kubanga mukyala wange njagala muwepa nti mwenzi oba olina nniyo eyo bambe Allah akusaasire kkiriza tugenda kusoma obusomi nga tafsiire naye mukyala wo si muki si mwenzi naye nga ekibonezo kikola ki gyekiriwanyi mukadde wange waalaikum salaamu warahmatullah asoka kuone atali mukyala we kuone sinagendayo ku mukyala we sinagendayo kuoli asoose kutubaddeko olwaleero ye yenyini akoze ki bamulamula okuba nti asirika bamulamula okuba nti asirika kisinga okubeera ekyebbeeyi gyali nakuuma ye kenyini nnyo olugambo lwe nakuuma n'ensa zabaki zabalala era ekigendezo kiri mubana kubikkirira baki singa Allah yakkiriza omuntu omu okujja n'obujulizi bwe tigundi mwenzi nabagambye nti buli ali wano muzikiti wandibadde ofuluma oli mwenzi naye kano kaza kyalekayo nti abajuzi ameka katuyamba abantu okubikkirira bannaabwe kutegedde kubanga abantu balina emize gyaki gyenjawulo naye kano kebatekawo nti abajuzi ameka katuyamba nolwalekozuka kuwangaliramu nga bandi badde bakuwebula dda naye agati bwe nabyogera ewaseeka ne babansaba nakola ntya naseera akoze ki kyova olaba seeka wange mukadde wange abeerawo kati banaye mu kirasi mulamba banaye mu kirasi nnyo kyova olaba nti mu byafaayo by'omubaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti okyogerako naye okukiddamu basitamidde nti abajjanga ne bamugamba nti nayenze talina n'omu gwe yabuuza nti wayenze kwani lwaki yanibadde kubanga muntu agamba nayenze of course otegedde omubuuza nti kwani era nkibabuulira bayima babali wano tobuuzanga mundu nga akoze nga ayagala bakibooko nagamba nayenze nogasobola tegwayenzeeko tulabe bakube bibyo tetukubuuza gye bakoze ki okubikira kole ki tetukiina nga muga nti genda otegwayenzeeko nsobola kole ki era ejjanga naga nti nayenze oyinyi gwe bakolanga ki naye nga te omuntu aba yayenze abako negwekoze ki naye tiyababuuza ko nti wayenze kwani okubikira kole ki ekyo kya musiraamu nnyo nnyo okubikirira abantu ndambize mbeera bwe zityo okubikirira baki tolina kyofunamu kuweebula muntu okujjako nawe nyenyini okuba nti okoze ki oweebuuse kakyagaa nti abajuzi bameka bana nsaba tukkirize tukomaawo inshallah weza abajuzi bana owone kibooko naam waalaikum salaamu warahmatullah imama mugamba gero tabajulizi obayizo mugamba nti kati tubayite naye nga yanalabye yalina obalietad nalabye negundi nagamba kikyalabye negundi kyakoze ki bonna abaddewo nabakola ki ate nga tukuna omu yaisaani munne tetukkirizibwa mubujulizi obwo kikyogenda kyogerako kiyangu nnyo tetukkirizibwa mubujulizi obwo gamba nti ndabye nenkuba essimu tawiru yanguwa
duka ninya boda boda bazo kuvaawo ne bafuluma ne bagenda tetukirizibwa era singa mujja mwakoze ekyo kibooko nga mwagala nnyo obujulizi mwagala tujjawo obujulizi obumu buli mwala bebula byaleete akisembayo sigende wagikawoya then namuli mugongo na baba bagenze ku byabwe tebagenze ku bwenzi babulidde n'abawadde ekyokulabirako nti muva mu bbaala mulina kulaba mupiira munywedde omwenge yakulabye ngaoyingira ebbaala agambye atya ti abatamivu babo bayitidde obungi ennaku zino abo mbagambye nti balina balaba omupiira mwegende mwali bati temugenda mabaala ye ali mu takisi ng'ayitawo ewala ekibanda ekyebbaala agamba nti wali abatamivu nga bangi naye nga ne muhammadi mwali ne musa akola ki naye obonyedde omwenge kati wakugambira nti oli mutamiivu ateekeddwa okuwa obujulizi ngaakulabye okola ki onywa naye okulengera ngaoyingira ebbaala tetugamba nti akoze ki kino agenda nti bayinza okuyingira bagita loogi inni bagita inni ndoza si inni masimanze ayinza okuyingira ani inni WIN nayingira inni ne bayingira bameka babiri ne batuuka munda amasanyaze ne gavaako ne bafuluma nga beesooza kati gwe logamba nti benze babenze yawula ebikolwa ebisemberedde obwenzi n'obwenzi kasona oyawula ebintu bimeka okkiza ogamba nti mulabye ng'ali ku kikolwa ekisemberedde obuki naye tugamba nti mulabye akola ki enkikwewaza waliwo ebikolwa ebisemberedde obuki kati ndowooza tumaze okubeera open mukadde wange alhamdulillah ebikolwa ebisemberedde obuki namusanze amukutte ku kibegabega ekyo kikolwa kisemberedde obuki netugenda basanze nga benzi ngobulakwata ku kibegabega bayenze bayingidde masanyaze ne gavaako ate kyembagamba mukitegedde ne bafuluma kogwa badde ali naye musajja wamusamize mukazi wamusamize emusakodda netwakaze sigino bulwondi nkufuna bayingira ne gavaako nokobona badda mmotoka ga kankoze gye nakoze ki mwabalengera mwenna mugamba nti bakoze ki benze naye nga bo wakati wabwe ne Allah waabwe obwenzi bukoze ki tebubaddeewo naye nga kyekikola kisembedde obwenzi bakikoze ki bakikoze babadde babiri tebakiriza kubeera bameka babiri ayinza okuba muwadde peeki tekiriza bamuwa ki ebyo byonna bikola bisemberera buki kati obujulizi buli bwe twagala mulagye buli tebuli ku ki tebuli ku bikola bisemberedde bwenzi buli ku bwenzi ki bwennyini kubanga ekyo ekyebikola ebisemberedde obwenzi yensonga laki batemera mama waffe Aisha radiyallahu muntegere bulungi bamulengera mukita ki ekigaali ani ayogedde ekikola inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kwangu okuteekawo bigambo bamulengera mu kigaali nga takivuga si ye nabbi bo ne bagamba nti kati ekikola kisemberedde obuki ne bagamba nti yayenze hasha lillah efamily netukuva okuba nti evamuki omutegere lwaki mbaganda kigambo nti mwawula ebikola byobuki byobwenzi nekikola n'obuki n'obwenzi waliwo emirimu egisemberedde obwenzi n'obwenzi nabwo bwebuli wano bakwagala obujulizi nga bwabwenzi si bwabikola bisemberedde buki kati muwanire mwako mugende mugende nti nebadde mukikolwa sibadde mukibwenzi olinde mungu batakulaba ajja kuyisa mwezagano kuyisibwamu ku nsi kuno kale sallallahu alaihi wasallam aja kuli mugongo abadde baliso mukono bwamalana isibu walaikum salaam wa rahmatullah ebizo biri ku nsonga eno kale ekyobwenzi ebibonezo biri 3 kibooko ekinaana obutakiriza bujulizi bwe forever and ever n'okumuyita omwononefu
imamu eri twasokere mabegere imamu hukamu abalamuzi abaki abazo kusamba bazikwachi bazikuba ne balizo kutekawo ko ku bantu abalaba ekibonerezo ekyo balaba inzo kuba namba y'abantu ngameka basatu ne bazimuyisaamu kinzo kubeera kitasa kubeera ku bantu mu lujjudde ne bamukola ki kiri kuba kulembeze kulaba kikina akola ki ninga kitwa jamaa balizo kubeera abantu babeka basatu naita abantu basatu nagamba nti ono simutya kuba ye taina bwe yekweka gamba nti nyanaga nti twawiru nti neseka wano binali nti neseka kibirige mujje waliwo sajja wano yakoze ki ngawe mbaita nti njantu wowe nemutaita balala so kiri mujje tumale ensonga ziriwa nemuzitula mwawo nemuliga kibukoza mu kinana nemuga tukola ki kadde bwe lifuluma ligenda linyenya muki mutwe kiki abasilamu awo nenga limanyi kiri akoze ki kiri akoze olizo to libikidde awo naawe mungeriyo ye mutawiraga makinyuma nyo baada juma ngalo tuli bajjama bazire bamanya nti omuze guno simu ki nange nsolo muwagira ebintu tukweka ennyo kubaka nga bali abantu basatu ayinza okungenda ddamu nakola ki ne babeerawo ku bantu abawerako ko tukuteeka wali mu bbanga wali nambeemu nebanga kiboko yenyirinyirinyiri nokabe enkabe etali ya muntu kuba Allah tugaana okukwatibwamu ekisa sibe kiri nakuba kiweke esooka gati ozinaweerere nsanvu mu mwezi sigaddeyo naba kyali ki munsonyiwe nti kusonyiwa bwe tukusonyiwa tuba tuzizza omusango okusonyiwa ntukuba nkaaga loga nti munsonyiwe tukusonyiwa fena fena tuba Allah tadagala tusonyiwa kunakula nkomere wanji mugadange owokoze omusango awo omuyise kiwa mulaba anti kiyali kyoba ombuyita naye singa abantu tufaanana ebintu nga situbiri mukimanyiza ali wano nfaanana omwenge naye ndi mutamiivu abantu bafaanana ebintu basemba buli amazima waliyo omuntu afaanana oga nti omusajja afaanana okubanga muki munyiwanjaga ng'amaaso gamyusi naye nga omusajja takoma naye njaga takikola ki takisankuwadde kuki kati okwefaanyiza omuntu ekikola nogamba nti kokimuyite gubeera muki okujjako bwomala omulaba nga akikola ki awoga nti ate nakyo bwekiraba nti bwekimuyita kigenda mwongera kukikola tokimuyita kubanga bamu emize bagituyita gitongera okikola emize egyo otegera okutunaga nti bwekimuyita kinamukakkanya oba kimukola ki kimwongera mampaati kimwongera mampaati tokimuyita muyita ebirala asigale nga ali ki ali wansi kati okwefaananyiza ebikolwa siki kinsonga nnungi wali abasiraamu wallahi nga mala kujjako nkofiira nomanya nti musiraamu naye nga baba batambula bwatu abeera ddala omutamiivu abedde emirimu gye bali ng'entunula ye butamiivu entambula ye alinga muki naye nga musajja abudde wa Mungu musaazi wa sola naye wajjako enkofiira nolabasigira nti mbadde simanyi nti muki nti musiraamu kati weefaananyiriza soka eriko omukola ki omuyita naye gokakasa nti oyo yakiri osobola omukola ki naye okimuyita ddi ng'omaze okupima nti singa okimuyita kyongera ki gyakola ki gyali nga mulengera ku salaamu waliyo omuntu nga mujjako salaamu agwira ddala eddalu ate obula nga mujjako salaamu ate era adda mu layini kati ono tulaba nti bwe tumujjako salaamu adda mu layini tugimujjako mu kaasi adde muki ate bwe tulengera nti bwe tugimujjako ayongera kugwa ki tugimulekera asigaze obusiraamu ntegere mukadde wange ebadde olwaliro nga muluddewo nnyo watu ogende ku bwenzi aye ekyali yakutaano ey'obwenzi naye abasiraamu balabidde nga butuufu si byangu naam waalaikum salaamu ensi gye tulimu njaga kuliza ekibuuzo tabule ensi gye tulimu tera mulaba mataka ga busiraamu awo jja kuteekawo kasita
asobola okujja magalo kwa kibooko nazikola ki nazigaana kati ekibuuzo oba najja basekale batazimukuba kati ngenda kuddamu kinayana ekibuuzo ekyo ewa Allah biri bitya ewa Allah bisigala nga bibiri akole tawuba alindemu ngu kyali musalirawo twakola ku nsonga esooka nti ensi gye tulimu si ya busiraamu so kiri ekyo saba mukijjewo ensi Uganda ensi ya busiraamu just obuntu obutini ennyo obuyinza okubeera nga 5% obutali bwabuki bwa busiraamu akasokerwako tetunabagenda kuleva etema mukono omubbi tetunabagenda kuleva ekuba mwenzi kibooko 10 oba bamanja kumutta tetunagenda kuleva etta muntu avudde mu busiraamu nga kubibba kasama bwe muntu buna ebisigadde Uganda si yabuki ya busiraamu kati tugende azze ewa imaamu singa ajja ewa imaamu fe amagezi fatwa gitewa yene wammanga olwokuba nti bino ebiina bino tebinagenda mu nsi yaffe Uganda ebirimu okuba kibooko n'okutta so kiri bw'aba agenda okujja ewa imaamu tumusaba bino wammanga endaga butonde endaga muntu number 1 ekyokubiri akafaananyiike n'akasaluddawa ekyokusatu ebbaluwa nga giwandise mu mukono gwe sintayipingi muki mukono gwe ekyokuna ero singa akonyeko stamp ne poliisi awo wanzijira neŋŋaana omumukuba Allah tagenda kunsonyiwa otegedde olwomapise mu mateeka agaffe eddiini yaffe y'obusiraamu nga ne mateeka agafuga eggwanga lyaki lya Uganda nti batukiriza okukola byaffe mu ddiini yaffe batukiriza okuwoowa so kiri bw'ajja naŋŋamba nti mpowa simuwoowa naye musaba kinga ngenda okuwoowa musaba biraga nti muna Uganda ya bufumbo gundi yava era ne mwali ku baluwa wali ku certificate ngamba nti bamuzaala gundi tata we gundi so kiri abiwandika biraga nti yenze gundi mutanya gundi bazaala gundi nawe yenze simbuza bwenzeko nakoze bwezi bwezi nakoze ki nzikize njagala bankoleke ngo Allah yakola ki ku kibooko kyali kulevo yakuba kibooko kuboko tabiki bilala katuga ati genda bakoleko stamp kasta police enkolina ko stamp nti omukube najje wa imamu nganti ze mosonyi la afa Allahu an Allah tagala kusonyi wa imamu ya nasonyiwa kubanga ne police imaze kola ko ki ne police balaga nokola ko stamp ni manajanga galamidde sijja mukuba mukategedwa Islam so kibooko z'oku Uganda wano z'omu Uganda wano zikuyisaako oteekeddwa okugaira poliisi nti banaye munyabe poliisi mukoneko stamp mpone oba omuwayo abiri n'ogamuwa n'akolako stamp tigenda bakkube kati awo wajja nze kasasoma ku baluwa yakolebwa Uganda poliisi asalinzeko osi nti mukole ki mukube wano bada juma nga tutwalire wagambye kale tujja kutandikirawo inshallah taala mukize tukomawo inshallah kubanga ensonga z'obwenzi tezikola ki tezigwa nange kimanyi aye n'abawanjika bagiwandikawo ayemu eyakuna neyakutaano olw'obukulu bwaki bwayo ate otugenda okugenda wazibu nnyo bamujja kuba n'obusungu bungi nga bakusaba obujulizi ku mukyalawo oba okulayira kwani ku mukyalawo ate bwomala okulayira ku mukyalawo temukkiriza kuddamu kwewaza Mama Khadija nkutadde forever and ever awo mugende nga mulowoozawo tujja kusomawo inshallah aya ey'omukaaga Mama Khadija nkoze ki nkutadde n'olayira ogusooka ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna baasi Mama Khadija agende ewaabwe agende n'ebibye naawe okole ki tujja kubiraba inshallah inshallah taala so Allah tasli ya rabb atugase n'ebyo tubadde mu tafsiri suratu Nuuru aya eyokuna n'eyokutaano nga twogera ku bibonezo byaki by'omuntu atemerera omuze gwaki gw'obwenzi ekigambo ekibadde olwaliro badde njagala nkibalekere kubanga gabali wasiya nyingi olwaliro mujja kuzijjamu nyingi naye bwe tujja tutunuulira amaka ennaku zino waliwo ko ku bunafu otadde maka kuba abaana bali mu holidde tulina obunafu
omusajja omu yayoga ekigambo n'agamba nti street ngeri straight mumfunya bulungi street ngeri ki straight teyigiriza muntu kuvuga motoka bulungi street ngeri straight teyigiriza muntu kuvuga motoka buki oluzungu nduza mujja kulwawula wamu bulunsinga yesu ngomanyo tugamba singa badde yasoma yandi badde wakabi ngozo ganti bedde byenjogera saabisoma street ngeri ki straight teyigiriza muntu kuvuga motoka buki kitegeeza kyekyo street ngeri muzigizaga n'amakoona eyigiriza omuntu okuvuga emotoka buki wakadhalika alhaya muddeyo muteekeko ku bantu bammwe n'abaana bammwe okubangaza mu bulamu nga mulimu kuserengeta n'okukola ki obulamu obwegolodde ennyo tebukola bantu balungi nnyo obulamu buliko amakoona bukola omuntu omuki ne street ngeri direct bweti ojaga njigize emotoka n'omuteeka ku street board ogimaze ate mukoona era bonna abalina driving smart cars balanazi akujja ewantu nakutwala mu nkere nakujja nakwaki lwaki akutwala ewantu eyo mu binnya makoona mu busozi omanyire ki n'obulamu bw'ensi gezaako okulaba nti abantu botweringa obulamu bw'ensi bayiseko kukoma ki tomanyiza mwana wokuwangala nga obulamu bwona buli ki flat mugamita wamma kyogere buli ki slash smart tukizudde nti abantu bonna okujjako Allah basaasidde bonna bakoze mu bulamu bw'ensi nga tamanyi ne bakwata babeera muwala nga tamanyi ne bakwata kambe amakati gatera kutambula bulungi ne babeera mulenzi nga tamanyi bwoza lugoye tatera kuwangala gali ki waliwo obulamu omuntu balina okuyitamu nga bumuyamba okuyiga ki naye kati twagala nnyo okulaba nti buli kimu kyonna kiri ku mmeeza flat obulamu bw'abaana bwetukoze ki naye kiyige nti oluguudo olwegolodde teruyigiriza laana kuvuga motoka buki olw'amakoona lwekola ki musekoko mu bulamu bw'oba osobola okuba nti olinayo gy'asobola okubeerako ng'omanyi nti basobola omusako mu bulamu oteri bakutulugunya naye obulamu obusobola omukola ki omuyamba okukola ki okuyiga gwe wooli tewaliwo ojja kulima so kiri naye omuntu nga takute ku nkumbi abeera mulala so kiri wooli mulina mashini eyoza engoye omuntu awangadde emyaka 2 nga tayoza ku lugoye abeera muki mulala wooli buli kimu kyonna olaba nga kiri ki softi mwebale kwogera kiri ki tebitera kukola bantu baki n'okusoma kw'omwana ali mu bulamu obuli bwe buti kutera okubeera akasi kwangu kubanga obulamu buli ki soft naye kyova olaba nti bwogera okutulunya palamenti ng'ogyeko eno gitulimu eno eyaleero naye emabega palamenti za mirundi nga 3 bonna abazirimu baali bannakyalo baali baki era abantu abadde bamanyi nga bagula kukola mu Uganda aga nti musajja oyo ono byabufuzi nayogera bulungi bwomunonya gye bamuzaala abeerawo ekyalo womukyalo yayita mubulamu obuki naye bana bayisemu enkoko y'omukyalo negyekokolimya luddawa ekampala kweyisa mubulamu bwaki naye kati olwaleero bano betulina olwaleero betuvuze mu motoka zino smart buluteke nga bagenda ku ssomero nva ku munasale mpaka P7 kati bagezere ku levu bagira buluteke bagezere ku levu kati abaana masinzizo bagenda n'emmotoka ebyamasannyalaze bagenda babatiza mu viddi bagendera mu nnyonyi obwo obulamu tebugenda kukola Uganda nnungi viddi nagira mu nnyonyi olokopate sisobola kyogera kyannema naye nga kiko kigamba pate ajjamu eyo pate ng'ali muki bannaye tutandika okuzimba abantu obulamu obulimu amaki nga twagala okugyamu abantu abaki nga okufuna drive omulungi muyise mu makubo agalimu amaki agalimu amaki amakoona waliwo abatandise okwogera ebigambo ebitali bituufu mu nteekateeka za Allah naga nti omwana wange njagala abeereko bw'ati asobeko n'abantu abanene afune emikwano mu maaso eyo kati gwalina sente wasoma nani omunene tolina wasomera eri ewaffe ekyanda mukaaka novayo kati oli munene e Kampala ate tugamba alina okusoma n'emikwano eki eminene abeera neseki gwe zooyina wasoma nani obulamu obwangu buno si bulungi kubaki kitegeeza nti tulugunya muki
naye musemu bulamu olaba nti omutraining abeera omwana omulungi waddi omwana ayiga okuba nti kale asobola okulima asobola okuwoza kale akagoye ke siba kiri naye obulamu bonna nga buli street ki street tebukola muntu muki emesagi mbadde gibayabaholidde abalina abaana street sinki si nnungi kale ayoza ebintu kubanga ayinza okubeera omuwula emyaka gye 15 ani namwoleza ebintu era gyebisinkana awo nga byaliddemu eggulo asimuzaako sweta ye talina budde bukola ki essuuka kikisiimuula ate naye bikibeera ku buliri kwasimulira engatta ate kwebaka kusomuki kubanga yakulira bulabu buli gyani street tandika okumanya omuntu gwozimba okulaba nti oyagala abeere omuntu ng'alina obulamu bulimu kumaki ku makoona okutali kutulugunya neteeka amakoona mu bulamu bw'omuntu gwokola ki gwozimba kuli muzadde aliwa nazimba mwana we sibe kiri muzimba otya makuba maki naawe wangala ngaokola buli ogenda nga mukoona togamba nti owedde manya nti okuyita mu makoona oyongera kubeera muki mugumu otayita mu makoona tonakola ki tonaguma okyavugira kwani bwegenda obuze ku bantu bavugira emotoka emasaka eyo bwabajja ekampala olabe bwabeera kasayingira wali busega nga mulimu bodaboda mulimu trailer mulimu nentini otuyingire busega nga tandika okutuyana era ezimu zabadde masaka tesukka kyengera babuwulira nzibano wenkuuma sisukkawo gyeyavugira eri tewali ki so omuntu wange obadde ovugiddeko mukazibu ogenda mubizibu omanya bwebakola ki obulamu bulimu ebizibu nabo sikibonerezo basiraamu kuba kuyiga allah bakukola ki abakutweninga nga bwova emasaka nga tovugira nko mujjaamu kasi tojja ekampala nga oyajamu nkole ki naye singa obadde wavugirako mujjaamu ogamba otya era obwetabu ki obwetabu esimakoona so street si nnungi gitera okuzimba mbaki mbaana baffe tutandika okuzimba omwana anakola ki anavaayo mwana anatambula anamanya ki eddiini ye akagambo kano kababulidde street siki si nnungi bwobanga osobola abazadde abamu batukolanga ebintu mutoza tebatwagala ngenda banyumiza ekyafaayo akibanyumiza akomyewo ali saudiyo mukulu wange muzeeyi yakuwanga eggaali ng'alina emmotoka allah musaasire ngaemmotoka gyeri nakuwa eggaali nakuwa sente zokwekumisa ku ggaali nga zikulinyisa emmotoka n'okomawo ng'akuwadde eggaali gyoba ovuga ova ebasaka ogende gyogenda era nze mukusoma kwange njukira bavako ku ggaali emirundi nga 5 ku ggaali ninga emmotoka gyeri nanga nti eggaali yeeyo kankuwole gino emitwalo 10 ogyekuumise singa eggaali efa eggaali yinza okufa emitwalo 10 bali banoonya kyawo kujja gamba nti mutule wansi twesomese nga nze atudde wano gwatudde awo nampisa mujjango muzigizaga waki kati oli musajja gati muziyire muzibu nnyo emitwalo 10 gyekuumise ku ggaali ate nakubuuza ngaokomyewo nti aha ziriwo sente zenakuwadde nomugamba mbuzi zino ziri 8 akoze wakoze eki naliddeko oli otya 2 ekitegeeza nga ayagala agikuwa amaze gikadikisa nga agenda eggaali yinza okufiira mu kkubo 10 gigino novuga eggaali ne bakutwala ekalungu okujja emasaka mpaka kalungu akututteyo naye nakomawo nadda naye ngaentambula gyeri ne sente zakuwadde zikumala okutambuza emmotoka nokola ki akujje mubulamu bwe straight tubitegedde jjo nga tukuze tukaddiye gati kino kyera akola ki olina piki olina eggaali olina emmotoka osobola okutambulako ko olumu tekuba kubonaabona kuba kumanyira ki mbeera naye kona alinda covid akutambuze oyinza okulwala tandikirawo okutambula nebanakukola ki kutambuza oba ne piki ogende nti wadde njirina olwaliro newana osobola okukola ki okutambulawo ngaolinawo piki naye wano osobola okukola ki tambulawo tanako gikubbako oba nagibba ojja kwavulawo naye nga wali osobola okukolawo trading nokola ki kale straight siki سيدنا الله ساسي يا رب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم تكسب الله وجتي ويا رب تمالي مبلغ في زنا يا رب شر البركة بالوجه في نما يوم بغفي نمبانا بفي نما تشالا بفي توبكم الله عز وجل وانسوين جبين يا رب تكسب الله تغغ وزي او غغوبو
butagenda tujja kutegeera Allah taso obwavu butufula abakafiri tukusaba Allah azza jalla bengo tumalira mu nsonga zaffe zonna waliwo abalwadde mufe Allah balina ebirwadde byabwe biri makanzu magomesi biri masuuti ne Allah birwadde binene ate Allah gwasusa abantu bera ngo basusa Allah waliyo abalina ebizibu nga bateno byogera mu bantu ne Allah gwabimanyi bera ngo tumalira ebizibu bya Rabbu tukusaba Allah tuwe okwongera okutegeera n'okwawula bulamba fo obwensi tuwe obuwangazi obulungi bulimu kusinza n'okwawula otuwe enkomerero ennungi ku kigambo la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah tuongere okumanya n'okutegeera ku dini yaffe tuwangaze ng'abasiraamu otutte ng'abasiraamu otuzukuse ng'abasiraamu kudakula enkomerero innaka waliyu dhalika walqadiru alayhi tukusaba Allah azza wa jalla nga tukuwanjagira abafumbo muffe tunywereza amaka gaffe ya Rabbu n'abawuulu muffe Allah bere ngo tuwa abakyala abalongoofu n'abakyala b'abasajja abalongoofu innaka waliyu dhalika walqadiru alayhi Allah tutekera mbeera zaffe wadde tutemerwa liiso gwabatulabira gwabatutegeerera gwabatuwulirira ye gwabatambuza mu nsonga zonna kubanga ensonga zonna zidda gyokola ki gyoli Allah waffe ow'ekitiibwa gwenda nyini buyinza ye gwe mugagga agaggawaza Allah tasa abagagga abavuwaza Allah ye gwe alina ekitiibwa ekisembayo tasa abalina ebitiibwa ebitiyoboola abalala Allah ye gwe alina ensonga zonna mawanika go agatakala abasigadde balina sitowa naye zikala innaka waliyu dhalika والقادر عليه وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته